ne kabayi kuba omulanga era tukubiza abayimbi mwongere Egemye naffe bafani tujje. You inspire. You have a role to play as leaders so that so many people can come up and take these jobs. Katsoka tufune ebyabaddewo ejjo nga Bebe ne Golola bagemebwa tweyongere. So ba promoter abayimbi mwenna abategese b'ebivulu banyine mabaala babamaze mawulire mwejjumbire okugema. Because when you miss a shot, you never get it again. Ladies and gentlemen, this is Golola Moses of Uganda. Olunaku olwaleero nva kuteekinga empiso ya vaccine ya COVID-19. Kubanga COVID-19 ono anfiirira sente nnyingi nnyo okuva bwe yajja. Buli projekiti zonna zizze zifa, buli kintu kyonna era ze neewunya n'okwewunya abantu abamu tebandibadde tebakuza na birthday because COVID buli kintu kyonna yakirinnyamu. Nesanga nti sikyasobola kutuuka wantu wenina kutuuka, abantu benina okutuukako sikyasobola, buli wootuuka COVID, buli wodde eno COVID. Nendaba nti neetaaga okufuna empiso nneme okubeera nga sifuna bulwadde bwa COVID-19 kubanga pulezidenti bamugemye, kabaka bamugemye, katikkiro bamugemye, kaakati Golola Moses of Uganda nze obulamu obwange bwakomadde, obulamu bwe nnina bw'abantu, so nina okufuba okulaba nga nkuuma Golola nga mulamu. Tulina omanyi bannabyamiza, tulinayo baleegenti baffe bannabyamiza nnyo, jangu ofune empiso ya COVID kubanga leegenti singa ofuna obulwadde bwa COVID buba bugenda kuyisa bubi nnyo, ate nga tukwetaaga okubeera nga kubanga oli hero, oli role model. Kyova olaba nange nayogedde ne president wa USPA ne mugamba nina programs ze nina okutambuza ze ngenda okubeera nga ntuuka mu bantu nga mpita abalwanyi. Kijja kukola bubi nnyo okubeera nga nze nensanga obulwadde bwa COVID, so singa nfuna treatment nja kubanga obulwadde awo manya nti tebujja kunkuba kigo. I know I'm not a joking subject, but I don't want to joke with COVID-19. Era kyolaba nga nkubiriza n'abalwanyi wenna bwe muli mubeere bulindaala, so nze ndi mu kuteekateeka, foundation yange eri mu kuteekateeka programs ezigenda mu bantu, ezigenda okulietinga ebyenfuna mu bavubuka, so tetulina ngeri gye tugenda kutambula nga tetwegemye bulwadde buno obwa COVID. Kyova olaba nga olwaleero ni mu kukola ki kufuna empiso eno, era ennaku z'omwezi 29 mpita ne bannamawulire bonna abawusubafuuka ekijjulo. Tuli basanyufu wano nga Ministry y'ebyobulamu okulaba nti no Golola Moses of Uganda omukubi we omusamba afuna vaccine ya COVID yakikoze okukubiriza abalala abazani ba sportsmen abanyuka emizano oba ba legends okubakubiriza baveeyo bafune vaccine. Kuneno vaccine eri safe, terina buzibu ate yabwerere. Celebrities omulimu gwe batandise gwa amaanyi era tubeebaza. Asinise businisi. Oli omusajja alina eryanya akoze bukozi bwati erinnyo n'aliruma n'agamba kayitewo. Naye olaba Golola yeegema kitegeeza gwe teweeyibaala naye genda weegeme bano balina. Olaba Golola alina omubiri nti wekimukwata at least gufightingako. Naye nno nga tukyali ku nsonga za Golola, ajjukira gye buvuddeko before we go for a break, bamuwa ennyumba. Ennyumba eno tetwagendako mu house party. Yojeri. Yeyo Rihamu anti. Tetwagendako mu house party. Ennyumba eno tetwanywa ku buujo, manyi anywa nnyo obuugi. Ne tugamba ennyumba gaali mawulire. N'olwekyo leero tumuguddeko mu kayiso kano ne tugamba
atunyonyole ku kintu ky'ennyumba housewarming ngenda kuteeka ekijanga ngenda kubayita ku kyejjulo so kyova olaba nga neŋŋamba kanfune treatment before the worst goes to the west yinza ofumbira abajjulo ate ne bakulekera olumbe kati okwerinda